Bannange nawoomerwa sekisi n'omuvubuka gwe nasinkana mu bbaasi. Oli omuvubuka yali azina, yali abinyumisa ng'ate abiwoomesa. Kati byatandika bwe biti. Baawange yagenda n'afuna obulwadde oba weewa sukaali. Obulwadde bwamuluma nnyo n'atuuka ekiseera nga takyasobola yadde okuyima. Era nali maze emyaka 3 nga sizinibwa. Tekaali kaseera kangu kuba nalabanga firimu ne zindeetera feelings naye nga ngezaako okwekontrolinga, nga mpulira ebiboozi mikwano gyange nga banyumyanga bwe babazina nze nga sizinibwa ng'era ngoma. Kati lumu nali ngenda ku mulimu. Omanyi nkolera mu kibuga, bwe mba ngenda nninnya takisi oba bbaasi. Bibbaasi bino awakula ennume. Awakula ennume. Omanyi bipakira abantu ebyo. Bibapakira mwenna ne mujjula nga muli bangi, nga muli bayitirivu. Kati twali bangi mu kibbaasi ekyo nga twenyigiriza, ffenna twenyiga muntu ku muntu nga tuyimiridde. Kati tulina siteegi gye twatuukako ne wabaawo omuvubuka eyayingira. Yali alabika bulungi, ng'ayambadde bulungi, ng'awunya ekiwoowo. Emabega wange waaliwo akafo, najja n'ayimirirawo. Naye yali alabika bulungi nga tasaana na kulinnya bbaasi, ng'afaanana bano abantu abeevuga abaakolamu. Bbaasi yeeyongerayo, yasigala etambula naye nga twenyize nnyo. Kati natuuka ekiseera ne mpulira ddala ng'omuggo gwe guli ku bbina lyange. Jjukira ffembi tuyimiridde twenyigiriza ng'emmotoka buli lwesibamu bw'eti mba mpulira ng'aguyingiza, nga mpulira n'ennyonyoogezi. Ate tebyatandika okunnyumira, nanyumirwa. Alabika nno naye yali anyumirwa. Kati yatuuka n'abikola kagenderere. Era nawulira fulayi ey'empale ng'ekaluba nga bwe yeesiisiriza ku bbina lyange n'abanga ali okunzina. Jjukira tuli mu kanyigo, yakikolera ddala n'abanga ali okunzina. Tuufu omuyimo gwampitirirako. Bwe nalaba siibisobole ne nviiramu ku siteegi eyali eddako awo. Si bwe nali nteekeddwa oviiramu naye namanya nti kaakati eno embeera gye ndimu, ono omuvubuka agenda kunnyimisa n'emirimu ginneme, kanviiremu wano wasigadde nninyewo booda. Siteegi eyaddako awo nafuluma ngenda okulaba ng'ate naye anvaako emabega. Naye emmotoka yagibuukiramu awo nga mulaba ate angoberera nga nze bwe neebuzaabuza, naye mbutuufu yali yankubye. Jjukira yali alabika bulungi ate n'oguntu gwe nali mpulidde gwe yali ayisa kabina kange, ate ng'ebbanga lyali ddene ng'omwami wange tanzina. Mu butuufu omuvubuka ono nali ntandise omwegomba kuba emmotoka yasibangamu katono bw'eti ne nguwulira ddala eno mbisambi. Oba yali teyayambadde bokisa oba gwali munene bunene, olaba naguwulirira mu ngoye. Bw'atyo yanvaako emabega, olwagira n'atandika okumpita. Nayimirira, kati bwe yantuukako yeewuunya nnyo. N'agamba bambi ononsonyiwa, mbadde mmanyi ono Rita, ye nga wamufaanana. Mbadde siteekeddwa viiramu wano, naye ate bwe nkulabye onfaananidde Rita. Ko nze nedda munnange si nze. Ko ye nti munnaayo ononsonyiwa, naye olabika bulungi. Ate nkulaba oli mu bwangu. Olaba otya bw'ompa ku nnamba yo? Waakiri n'akubuuzangako kuba bambi oyogera bulungi. Ennamba nagimuwa. Si ye yali awunya obulungi nga yenna muwanvu ati. Mu butuufu omuvubuka namugwa, naye nga si ze mbeera zange. Gwe gwali gusoose omuntu okunnyimisa nga simumanyi ate nga naye tammanyi. Omuntu gwe twesanze omulundi ogusooka nannyimisa. Omuzimu gw'obwenzi gwanninnya ne ŋŋamba ono omuvubuka gwe mpadde ennamba ate ng'alabika bulungi. Kale singa nkwana, kale singa abeera siriyasi. Bwentyo nasigala ntambula. Bwe natuuka ku mulimu nga naakatuuka bwe nti yansindikira akamesegi
N'ambuuza nti munnaye otuuse bulungi gye badde olaga? Kunziye nankubirako ku ssimu awo nga bwampaana n'agamba ebigambo ebirungi. Mu butuufu namegerera. Nali ndudde okuwulira obugambo obulungi ng'omuntu ampaana. Kuba bba wange yali yakoma dda mu biri ebiseera nga tukyekwana twakeeraba. Kugambye omuvubuka yansiibye bubi ku olwo. Era ekiro ky'olwo twakimala. Twezina. Twanyumiza nnyo ku ssimu era n'asaba mu miitingi olwo olunaku lwennyini olw'eggulo. Era yaŋŋamba bwe mba nina akadde twesange ku bbaala tunyumyemu. Nagaana namugamba nedda munnaye nze ndi muka musajja siyinza kukola ki? Siyinza kujja ate mu bbaala gye mba nkulabira gye batunyumiza. Yeewuunya nnyo bambi ate ne yeetonda. N'agamba nedda munnaye nsonyiwa, mbadde sikimanyi nti oli mufumbo. Nze sikwana bafumbo. Saagala kwonoona maka g'abantu. Ate muli nawulira bubi nnyo ng'ayogedde ekigambo ekyo. Kuba muli mu mutima nali ntandise omufiiringa. Era namugamba ati nedda tewali buzibu okunyumyamu obunyumya. Mu butuufu nange nali simwagala. Naye omuyimo nali nasaze. Yambuuza obudde bwe naamaliramu emirimu. Era namugamba 12:00. Yalina omukwano. Yali atijja. Yaŋŋamba nedda 12:00 ziri wala we zinaatuukira. Nja kuba nalwadde fuba nnyo waakiri ondabeko nga tezinatuuka. Ningiriza bambi. Bannange sitaani akema. Sitaani mwonoonyi. Weewuunye nnyo biki bye nali nnyumirwa nga bwe njogera naye ampemula, ampaanawaana, aŋŋamba nga wagenda okunzina ng'ebyo bye njagala owulira. Emirimu nagikola mu bwangu nnyo bulijjo gye mmala 12:00. 9:00 gyali giwedde. Era ku 10:00 yali azze yajja n'ankima. Yalina akamotoka ke. Era mukubo twagenda bwankwatirira. Mpaka we twatuuka ewuwe naggulawo geeti n'ayingiza emmotoka. Mu butuufu amaka gaali ga kitiibwa nnyo. Kaŋŋamba oba sigage oba apangisa. Nga yannyingiza mu nnyumba ye n'aŋŋamba wano wange. Tofaayo, kola buli ky'oyagala, wano wange. Bw'atyo yansaba n'aŋŋamba bambi kkiriza nkuyite Rita kuba wamufaanana nnyo. Ko nze nedda, nze bampita Shama. Omuvubuka yansaba muwe haaga nga twakatuuka tukyayimiridde. Nakkiriza nange omuvubuka ne muwa haaga. Yalina ekifuba. Mu butuufu kyannemuvaamu. Twamala eddakiika nga nnamba nga tuli ku haaga. Namugwa mu kifuba. Buli omu n'alemererwa okuta munne. Ndowooza twali twakonekitinze. Yaŋŋamba Shama nga mpulira nkufiiringa nnyo, nga mpulira nkwagala nnyo. Ate ng'oli mufumbo. Kati nze nkikolere kinkole ntya? Nali bubi ne ŋŋamba kati wulira ate ono by'atandise okwogera muli mu mutima. Era namugamba labayo ebyo gira obireka. Nange essaawa zino mpulira nkwetaaga. Ekigambo nga sinakimalayo yali atandise okunnywegera. Yankumba omumwa ku mumwa. Bw'ava ku gwa wansi bw'adda ku gwa waggulu ate emimwa gye gyali mirungi. Nawoomerwa kiiseeri. Wali wayiseewo emyaka 3 okuva lwe nakoma ofune ebintu ng'ebyo, okuva lwe nakoma okunyumirwa. Ne bba wange yali abikola ng'akyasobola nga tanalwala yali abikola. Naye bwe yalwala nali sikyafuna. Twalwawo nnyo nga ndi mu kifuba kye. Era omuvubuka yayima. Yakwata bulawuzi yange n'aginnyambula nga nkyali mu kifuba kye. Weewuunye awo wonna nga sinamanya linnya lye. Lwe lunaku lwange olusoose omulaba. Bannange sitaani ayina ettima oba sitaani oba muyimo simanyi. Olwali okunjigyamu bulawuzi bw'ati. Yatunula ku bbeere lyange ne limwewuunyisa nnyo. N'ambuuza nti tozaalangako? Ebbeere nga likyayimiridde. Ko nze nazaala dda ninayo omwana. Oli yali abitegeera n'engeri gye yali ayambulamu engoye zonna nga buli kyakola kyonna ali romantiki.
yatandika okunkwatirira kyonna nga bwankola romansi nga nze siva mu kifuba kye, naye okuva ku makya nali nayimye bwadda, ng'era mpulira ebya romansi bindwisaawo, nze njagala kunzina. Alina engeri gye yasumulula kasikaati n'akajjamu nga nkyali mu kifuba kye, oba yakikola atya? Nankwatirira omubiri gwonna. Olowooza nali mpulira ntya? Omuyimo gwali mungi ku muvubuka mpulira mwetaaga, ate yali alabika na bulungi. Nange kye nakola, nakkakkana ne nsumulula omusipi gwe ne muggyamu empale, n'asigala mu bokisa nga yonna ezimbye bitya, nga guli muli bugireezi. Olwali okusika bokisa bwenti okugissa wansi ne gufubuttukayo, gwali gukaloba bitya nga munene bulungi. Ebbanga lyali ddene nga siraba ku mbola eyimye, mu butuufu nali mbisubwa. Olwali ogukwatako bwenti nagubatikirawo mu kamwa, nayonka omuggo gw'omuvubuka nga nguyonkesa mukwano, ate n'amaddu nalina mangi, ebbanga lyali ddene. Naguyonka ne nguyonka ne ngunuuna, kyamwewuunyisa nnyo n'agamba Ashama, ne bino obimanyi? Bano ng'obitegeera nnyo ate. Oli nawulira bubi nga bwe nejjusa, ngamba kale singa bba wange gwe ndi okukola bino. Kuba bba wange ye nali mwagala, saamwendaako nti nali simwagala. Bwali bulwadde bwe, ate nange ebbanga lyali ddene nga sizinibwa, ate omuyimo naawe ogulaba. Era muli kyampisaamu bubi, nagamba singa abadde bba wange nga gwe nnuuna bwe nti. Yaŋŋamba Ashama, kino ky'okola okitegeera. Yaŋŋamba ky'okola okitegeera, naye mpa akakisa nange nkukolemu by'onkoze. Nga biwooma, nange kankuwoomeseze. Ng'ayagala kunkomba, naye nagaana. Namugamba nti mukwano tondwisaawo, mpulira nfa, nzina. Ng'olwo tukyali mu ddiiro, kyeyava nkwata ku mukono nannyingiza mu kisenge. Kati yaŋŋamba nti kambeko gwe nkubira deni njije. Kumbe yali agenze ttega kamera afune obutambi nga twezina, nga nze simanyi. Yakomawo bw'ati nanzira kungulu, naŋŋamba awulira ayina ennaku munakuwavu olw'okuba nga ndi mufumbo, bakubanga siri yali mpasizza, naye omuyimo gwali gumutta. Bw'ati atandika okunzina. Bannange nali bubi, sajjukira yadde okukozesa akapiira, sakirowooza nako nga yakagiyingiza naleekaana. Kyansukkako nga siyinza kukyebeera. Ebbanga lyali ddene ng'obuwoomi sibufuna, era nawoggana. Yali azina bulungi, yanzina omuvubuka yali atambuza omuggo. Mu butuufu obuwoomi bwali bungi. Yafumitanga n'akyusa, n'afumita n'akyusa, n'agyetoolooza n'agidda kungulu, n'agikuba ku matama, n'addamu n'agiyingira, nga nange bwe mpaga mugamba tabaala, tabaala ssebo, yonna yiyo. Yankola bulungi mu butuufu ne mmala, era naye yamaliriza. Fembi twawoomerwa, ne nzirayo ewaka nga ndi musanyufu bitya. Wayitawo wiiki ng'emu era ne nzirayo ne tubirya, era twawoomerwa, yanzina n'empoomerwa. Kati olwo naŋŋamba lwaki sikkiriza nampasa, kubanga buli kimu akirina. Alina ennyumba, alina ssente, alina buli kimu, naye atayagala kumpasa ate nga nina omusajja. Yaŋŋamba mpase, yalemerako. Ne mugamba nedda munaye nze nina omwami. Kumbe ne ku olwo yali yateze kamera, era ng'akavidiyo akafunye n'ebifaananyi. We nalaba alemeddeko, nasalawo mu bulookinge, era namubulookinga. Si kulwa nga ndeetera obuzibu, naye nange sikyayinza kyebeera, nali mpoomerwa. Engeri gye yali andyamu, ng'ate naye alaga anjagala nnyo, ng'ate alemerako, natya nti bayinza ottugwamu. Kati olwamubulookinga oba yakikola atya, yannoonya.
Yakolanga bw'asobola n'anoonya bba wange n'amumanya n'amukolako omukwano nga simanyi. Era nagenda okuwulira nga bba wange aŋŋamba alina mukwano gwe ajja kujja atukyalireko, ate omuvubuka si ye yajja, n'ajja ewaka. Nange neefuula atamumanyi era twanyumyamukko awo nga ne bba wange waali. Olwamala n'adda ewuwe. Mu nnaku 3 yaddamu n'ankubira n'aŋŋamba nina okukusinkana, nina okkulaba, jangu ku Sande eno tulabagane. Yanemerako nnyo era nagenda ewuwe. Kwe kundaga obutambi bwonna, buli kimu kye twakolanga ng'akirina ku rekodi. Era yaŋŋamba talina kirala kyonna kyanjagaza kuba akimanyi bulungi nti bba wange anjagala, naye nteekwa omuwangako buli Sande. Kati omuyaaye yankwata ttenda buli Sande ngitwala n'agizina. Kuba yaŋŋamba era singa simuwa obutambi ajja bulaga bba wange. Bannange obwenzi! Kati olaba omutawaana gwe neesuulamu olw'omuyimo. Nalowooza ku ky'okubba essimu ye, naye yaŋŋamba nti obutambi buno tebuli saved ku ssimu ye yokka, alina ne gadgets ze endala kwe buli. Kati mumpe ku magezi oba nkole ntya?